Surprise! Oh my goodness. Oh my God, Sheila. Jesus. Emotoka gibasikiriza. Tugende ku motoka daga. It belongs to you. Let's go to the car. So please allow us show you love. And you gotta be strong. Oh gosh. Oh gosh. So my baby. So good. Let's go. Be strong. You deserve it. You've worked hard for it. And yeah, it has also come from your sweat. Emotoka yiyo Nina. To this side y'oluggi tuve. I hope you'll be able to see it. Ajingire. Motoka ye. Jangu Nina. Amanya okuvuga. Nibagimutere wali walungi. Soko mugiteeke wali walungi. Nina, what do you Nina, how do you feel? I know you're short of words, but you can say something. Musoke musembereyo ke. Musoke muveyo ku moto. Musajja tabalinnya mmwe, tabalinnya musajja. I know it's been a whole rough year, 2020, 2021. Personally, we've interacted. There is a movie in this is just, like a 1%. You get to know even about this call really short. They said Derek and Ramba together quite a thing, but I didn't know you people would be there for me. So Nino, what day or in Emotoka over I lost my car when we broke up with my ex. I think I shared it with you. It's heartbreaking as an artist to can't show in a means of but it was my own decision that led me there. And every day I kept on believing that I would have my own as a woman and work for real. A few people that trusted me with my words. Nina Empya. Nina, Derek yakugambye mugenda kukola ki? Animbye mbu tugenda kukwata show abadde ne Pretty nanimba kugenda ku meeting abantu simanyi balina show e UK. N'enzija zenjala ebadde nnuma ntibagambe ebize mu nesi njagala kusooka kulya mmere. Kinzize nesanga wano my boss muyita Douglas Wangagwa mumanyi muyita my boss neŋŋamba mubala kaki kitegedde waliwo ekibaddewo naye mwebalire. Can she go to the car? Yeah, let her go. You can. Guma bebe. Don't be a crying baby. No, don't. Jangu kuendelea na mauli. Sasa kwa yeye basi bana mauli. Mukoze ki? Omuyaga gukutomedde namwe bannamawulire wadde sijja bbawa ku lifuti abankuba bamanyi abambeererawo nja bbawa ku lifuti naye emotoka yange n'aboogezi bange mwenna abanzikiriza amabampaniriddde No, Nina. Dero. You too. Kati ebyasho bya yuko bivuddeko. Sisobola bivaako. Nze ndi mukazi akozera akyakola. Ave yuke munini. Era mbero mubanja show yange. Wala nnyingi. Oh my God. Omubanja show ya yuko gyakugambye yakusuubiza.
ebigambo bibuze mumanyi nemwe babikwano byange bayindi banange bekoza brainwaves Nesh, Akabye studio crying, man. You remember that day? It was a whole mess. But thank you so much. Mutandi Somwaka. Mumpadde amaanyi agasinga. Black Market, thank you for being so humilious and understanding and fighting this battle. Nemubeera nga ffenna tutuuka ku nzikiriziganya. Thank you so much. I'm so proud of you. Oh my God, media, Ofukamira bebe. Walengera. Tata, sisi. Ante gwa ntomedde mukama wange. naye my boss kale jangu tujivuge fake. I feel so good, I feel blessed, I feel so motivated. You just all made my day, my year actually, not everything, my year. I feel like Do you see this coming? I worked for it, but I didn't see this support coming. I know I'm so hardworking, I cannot deny that. Naye okuba n'abantu abakuziimba kyekintu ekisinga obukulu kyendamu. Nina motoka ki gy'osinga okwagala? My dream car is a G65 Mercedes. Naye batukuddewo ebivu. Oluyimba olupya bannaye baluyita Kikole. An opportunity kandikozese luyiseeyo bannamawulire manyi mumisinze nnyo. I've been missing out all your interviews. I have a very brand new song called Kikole. Barita eyaluwandika baguyita Dr. Bray. Producer baguyita Big David. Era nga ne video yafulumye cyber on the camera. Thank you Akabye for working with this one. Bulijjo noonya interview tandikire. Ndina nnaamu omubiri siguwuuba. Obadde nkazaamu katono simanyi kusajja. Twayombye n'ejjo twasize tuyomba. Batwali tuyombera show y'oluwero. Something happened. Era tusinaba mulaba ku CCSP. Nanimba tujja kumitinga abantu ba UK bali batwagala tubukinga ku show. Na planninga ne mukwano gwe bamuyita Pete. Nange mukimye ewaka. Ningamba tujja wano eyo. Nze sitegedde bajja kusasula. Kakati abantu abasinga abayimbi naddala bakola zino surprise abawe emotoka ne batababiwandika abantu babikwadde. Sinabirabako naye kimanyi webi. Zeriwo amaziba naye weebiri. Ebyo bibadde bunyo bwobubiyombo badde bunyo ziyiza buddamu. Osuubira ani akuwadde emotoka eyo? Ntuyoza n'abakyali bange banzikirizaamu ne banzimba. Ebintu ebisinga biva mu management nga bino emotoka ne bagikuwa naye oba ova mu management eyo ne babitwala osuubira singa mukyankalamu ne management emotoka yo tebagizeeyo. My boss abagambe zino ntuyoza, it's also your sweat. It's my sweat, so it cannot be taken away from me. Bingi bibadde bitambula nga bagamba Nina Rose kati atambulira ku Uber. Kibadde kikulisa kyagwe ng'omulimu. Ebyo bigambo bya mesijja biwamu. Ebyo bigambo bya mesijja biwamu mu bulamu sebangako ntambula. Wakoma vuga ddi emmotoka eyiyo? Couple of months, emyezi gyogiyiseewo. Wali okuzeeko ekika kino Matrix. Siiga eno yennyini naye naligera
abantu abasinga bagenda bagambe